Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a good one tugenda kulawo bana basalimu sarefete tugenda kubata. Kambuza akatambi gwe va muzennyo. Yakutesewo mafuta birumonde. Nabitwala mu eggulu mu bitulage enkulakulana ya Uganda. Wuliriza bulungi. Omuzungu agenda okutya Uganda, agenda okuleka Uganda ng'agitumye the Pearl of Africa. Teryali just linnya, teryali just bigambo. Omuzungu yali amaze okumapinga Uganda ng'amaze n'okutegeera ebyobugagga ebyomu ttaka Uganda byeyina bituddewa biri luddawa. Okugeza 1960 to 1970 Uganda mineral exports zaali contributing 30% on the foreign exchange. Bamuseveni badongo mazo kuwa mu 1985 mu 1989 mpaka 1990 government ya Museveni undertook an investment with the French government. Kuno Museveni yagattako ekitongole ekirala ekya United Nations Development Program UNDP mu mwaka gwa 1992 okutuuka 1996, leading to mineral appraisal and more discoveries n'okuprocessinga ebyobugagga ebyomu ttaka okugeza cobalt e Kasese, gold mutira e Busia, ekyobugagga kyotawulira nk'ekirala bakiyita tungsten mu Nyamuliro e Kabale, tantalite o tantalite mu Wakiso, gold okuliraana Kyakidu mu Mubende. Ekyobugagga ekirala kyotawulirangako bakiyita vermiculite, nkuddiremu bakiyita vermiculite mu ggwanga mu bitundu by'Embale mu kalo ke bayita Namekara, if I pronounce the name right. Wuliriza mukatono ebyobugagga bye ngenda okusomera kati okuva wano ngenda kuwa n'omwaka gwe byazuulibwa mu ggwanga lyattu Uganda, era ng'ono information Museveni ne Salimu Salekwe batudde. Bw'owulira ekyalo kyo nga nkisomye ddayo babuuze ekyobugagga ekiri mu kitundu kyo kikuyambye kitya. Ntandikidde ku minerals eziri classified mu metallic. Mineral esooka togiwulirangako bagiyita barrel, BERYL. Eno eri mu bitundu bino wammanga: Mbarara, ab'Entungamu, ab'Ebushenyi, naddala akalo ke bayita Mutaka, Kanungu mu bwalo bubiri awali akalo ke bayita Bulema ne Ishasha, ne mu Rukungiri district. Mu ab'Embale kino ekyobugagga mukiyina kye bayita barrel, okubeera specific Mbale estates. Mu Mubende wano abantu b'Erunnya mu Mukono namwe muyina ekyobugagga kye bayita barrel mu kitundu kyammwe. Abantu b'e Kalamojja namwe kino ekyobugagga gye kiri. Ekyobugagga kya barrel mu ggwanga lyattu Uganda mu region zenkusomedde kyazuulibwa mwaka gwa 1930 ne 1950s. 1903 ne 1905 ekyobugagga kino we bakizuulira mu Uganda. Information ekika kino yagwa mu ngalo z'aba Museveni. Obudde buno tebasobola kubuulira kiki kye tufuna mu kyobugagga ekyomu ttaka kye bayita barrel, era kicontributinga kyenkana ki ku GDP y'eggwanga oba ku per capita eri bannayuganda. Ekyobugagga ekyo ekirala nga kiri metallic nga nakyo tokiwulirangako naye nga Museveni bakisima ne bakiexploitinga for their own benefit. Bakiyita bismuth, BISMUTH. Kiri mu bitundu bino wammanga: Lwanzu, Kitwa mu Kisoro, Kitahulira mu Kabale ne mu Maramba mu Kanungu district. Kino ekyobugagga kyazuulibwa mu 1948 okutuuka mu 1960, era mu bbanga eryo lyenkugambye omuzungu yali akiexportinga, yali akisima nga n'okukifulumya akifulumya. Abantu babawangalira mu bitundu ebyo mutubulire ekyobugagga kye bayita bismuth kibayambye kitya ku nkulakulana y'ebitundu byammwe. Ekyobugagga ekirala nga nakyo kigwa mu kategori ya metallic nga nakyo tokiwulirangako bakiyita columbite
tantalite kino kibeeramu ebyanga byproduct y'ekyobugagga kye nasoose okugamba waggulu wali kye bayita barrel. Kino kisangibwa mu bitundu bino wammanga: Kaka, Nema, Nyanga, Lwakirenzi, Nyabushenyi, Lwenkanga and Dwanta. Kino kyazuulibwa mu 1960, myaka ebiri katuna tetufuna obwetwaze. Information y'ekika kino Museveni ne Salimu Sale kasita bamukwata bamwesigaliza ebyobugagga bino babisima mpola mpola, era bw'ogenda mu bitundu bino awasangibwa ebyobugagga bino specifically waliwo bantu baabwe. Ekyobugagga ekirala wuliriza bulungi, nakyo tokiwulirangako, bakiyita niobium tantalum. Kino kiri mu bitundu bino wammanga: Ntungamo, Gemubi and Kabira mu Bushenyi, Bulema in Ntungamo and Kihembi in Kisoro district. Wabula bw'ogenda Ngoma, Kazume mu west, era ekyobugagga kino gye kiri. Wampeewo mu Wakiso district, ate kino ekyobugagga kirimu ekika ekirala ekikifaanana kye bayita bismutontalite. Yes, nkugambye bakiyita bismutontalite mu Wakiso district. Bw'ogenda Mukono, Mulunnya, ekyobugagga kino gye kiri. Ladies and gentlemen, tutandika butandisi. Ngenda kuwa ebyobugagga ebirala mu video ezigenda okuddako. Ekibuuzo kiri nti nga tunaba tupulizentingira bijanjalo byokola Lumonde ne bu TV, soko tubulire obikola muki? Products or byproducts or minerals, raw material ezikola Salimu Sale byoli mukola olunaku olwaleero zibenefitinze zitya omuntu gy'obisima? Wuliriza ebigambo bino. Bantu bangi mulaba mu regions ez'enjawulo waliyo ebimotoka ebyefuula nti bisomba mayinja, tebakulya ssente. Ebyo ebimotoka bitwala raw materials okunyunyuntamu bino ebyobugagga. Mu regions ez'enjawulo mulabaga motoka aganene, mbuba investor abachina bazze baguze olwazi, mubazze baguze entobazi, mubazze baguze ettaka. Tebakulya ssente. Gwe lyolaba ettaka lye batwala babeera bafunyewo ekyobugagga kyabwe nga bakitwala bakikuŋŋunte. Ladies and gentlemen, Salimu Sale byali mu bbalaga olunaku olwaleero tebakusiruwaza. Bano babba ente ne bakomezawo obukere n'ebyenda. So bino birumonde bye mwalabye byatuteggulu bumafuta bukachere posho mu bubuuze bwali budde ku kyobugagga kye bayita bismuth, bwali budde ku kyobugagga kye bayita barrel, bwali buwulidde ku columbite tantalite, era bwali buwulidde ku niobium tantalum, nti asimibwa nti bino ebyobugagga biri exploited, babisima ne babitunda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Kati nga tebannakusiruwaza, soko bataginge kweno video bagambe Salimu Sale kyonna kyatunda jakijja kyaffe mu bufunze wamma tebakusiruwaza. Kyonna kye bakulaga Uganda tetuli baavu. Uganda nsinga nnyo, is indeed the pearl of Africa, naye yeddizibwa kagurupu akatono nnyo kukagaggawale nnyo. Abasigadde mwenna mufuke babbeega mbufunze. Bano bo balowooza nti woba tobakolera nga tokolera bo toteekeddwa kugaggawala. Wuliriza ebigambo bino mu kalulu ke tugendamu kano nga tumaze okutwala bano abasajja emisinde, ogenda kutegeera nti Uganda nsingagga nnyo. Just kagurupu akatono nnyo kikabadde kagibba, kikabadde kagifunamu. So mu bufunze bugwe badde baagala okusiruwaza, tuli bagagga n'okusinga ku Salimu Sale kyakulaga. Ali ku byabugagga bya mutaka eby'eggwanga abibba. Olaba yalina obusobozi obugenda nabba e Congo. Ate olwo bino byenva okusomera